and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm Alright, breaking news. Wetwogerera sawa zineno almost 85% ez'Abannayuganda abamaze dda kubeera nga bategeera His Excellency Robert Kyagulanyi amaze okufuluma eggwanga lyattu Uganda. Ekikulu si kyekyo wabula ekikulu kiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi yayiseewa. That is the main power or main point at of making this video. Naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza tusooke twebaze gavumenti ya Congo okuvaayo ne protecting His Excellency Robert Kyagulanyi. Oh my God, ogenda kumbuza agwotegede otyambu yayise e Congo. Video eno njagala ojiwo obudupanga mulimu bingi ebyokuyiga. Omukunja tasera finally naye video ne bwino omukulu Alinskin hawe yamukuba mu December last year nga yagala abakole diversion yokubeera nga abajja bana Uganda kumulamwa ku byokulonda naye omukunja tasera asokubeera nga actinga amachuwa natamulumba. Video ku maaso nayo njina naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video eno soko jimpereka like oba maze subscribing wegate ku mukutu gufegura nona kolwali nga benkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi waliyo ebifaananyi ebitandise okubeera nga bifuluma nga ali mu nyonyi. Kino ekifaananyi beddala kya ddala era oba weetegereza ekifaananyi ekyo ani bwe yakubye ani yamukubye ekifaananyi oba ani bwe yeekubiza naye eyo selfie olabira ddala nti ogwo mutwe gw'Abakongo era His Excellency Robert Kyagulanyi oh my God kitegeeza yayitidde mu airport eya Kinshasa okubeera nga afuluma eggwanga okugenda mu America. Oyinza okumbuza ate yayise batya okubeera nga agenda mu America nga talina passport ye kubanga byonna baabiwamba ebiseera ebyo abajaasi we balumba amaka ge. Mujjukire bulungi Baby Kyagulanyi yavayo n'agamba documenti ze zonna eza travel basobola okubeera nga baziconfiscate nga ekiro ekyo. Naye His Excellency Robert Kyagulanyi nga wenkugambye alina strong alliance with the two countries Burundi wamu ne Congo. His Excellency Robert Kyagulanyi asobodde okubeera nga ayitawo mpaka mu America abasajja aba Congo basobodde okubeera nga bamuwa obukuumi. Oh my God, mu comment section now twebaze president wa Congo bamuyita Tshisekedi amujjukire His Excellency Robert Kyagulanyi ali tasobola kuyitira Kenya. Kenya lwaki ali tasobola yitirayo omukulu William Ruto oba president wa Kenya akolagana bulungi nnyo ne His Excellency Yoweri Museveni ndowooza ne wiiki ewedde amasobola okubeera nga mubalaba nga bali babiri Tanzania ali tasobola kuyitirayo mumanyi bulungi nti no Samia Suluhu atasinika amanyo naddala kuko ebikwatagana ne kyonna kyonna kishikinga power ye ateko e Rwanda mumanyi bulungi naye His Excellency Robert Kyagulanyi ali tasobola kukola ki okuyitirayo ate South Sudan tuwali airport badde sobola okubeera nga emufulumya ate eyo mujjukire bulungi tino ne president weeyo Salva Kiir ali tasobola kubeera nga akkiriza His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga ayitawo wantu wokka wali wamu wadde asobola okuyitira e Congo oba Burundi kitegeeza ayitidde Congo mpaka mu America. Ogenda kubumbuuza ebirala naye njagala osooka owulirize biki His Excellency Robert Kyagulanyi byagenda okubeera nga akola in the next coming weeks oba months kubanga munyiivu wowe olabye ino video bwana ogyetegereza sokolabe. Breaking news. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumye eggwanga. Yes, afulumye eggwanga era yeebazizza bonna babadde bamuyamba nkwekweka bano ba Thailand. Yes, leka uliriza. Omusajja abadde mu ggwanga okumala emyezi 2 ng'atambula. Nga buli luvannyuma lwa wiiki abeerako ne waakulaga waali nga bwalala. Aba basajja basuula road blocker. Basooka bakizannya kuulu ne beefuula nti tebamunoonya naye nga bali mu kumunoonya n'abula ne batuuka akaseera bino ebyokuzannya kuulu ne bibaggwako ne batandika okweyisanga ki ng'ensolo. E Uganda awo baalinga bakwata ababooda Butambala element kyatuuse ekiseera ng'okubeera obubezi ne element obanga zizza omusango nga buli gwe balaba ne element balowooza oyo Kyagulanyi. Kyatuuse ekiseera bayazizza emmotoka etwala ensawo z'amanda nga n'ensawo z'amanda bazimenyamu wakati okumanya omusajja babadde bamunoonya. Batuuse akaseera ng'emirembe gibaweddeko ng'omusajja mu ggwanga mwali. Basooka akaseera ne balowooza nti kati yadduka kubanga bw'obeera e Uganda tosobola kutubula, bw'obeera e Uganda tuba tojja kufuna.
avuddeyo mu time ye wayagalidde n'agamba nti kati saawa zino nfulumyemuuko ku ggwanga naye struggle continue okitegedde struggle continue twakugamba Museveni kigavumenti kyo kinafu nnyo saawa zino kubanga n'abakirimu bangi nnyo baagala kigwe weweebuuza omukulembeze abaddengawa n'abakirimu kigavumenti balwana kigavumenti kigwe ate naawe okiraba naawe okimanyi mwatuusa akaseera ne mwaza buli nnyumba z'abannamagye n'abanene ne bajjeno bammwe ne bajjeno batuusa akaseera nga kakwaza mayumba nabo buproperty bwonna obw'abajeneraali nga balaba baseviliani bateekwa kuba sibe balina ki sibe balina omukulembeze waffe Kyagulanyi sibe bamukwese ne batandika kwaza magye ne batandika kwaza poliisi nkugambye batuusa akaseera nga balina be beekengera nga balina kubatta bagamba bana abasajja bayinza okuba be bakola ki be bakolagana n'omusajja gwe embeera Museveni gy'abaddeko ogimanyi embeera Museveni gy'aliko ogimanyi obweraliikirivu Kyagulanyi Ssentamu bw'alese mu ggwanga Uganda ku kigavumenti kya Museveni obumanyi laba no respect my president yes. Alright, ibyo nga tubitadde ku mambali ndowooza mukitegedde nti no omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi is the next president of Uganda kubanga ebyaddala abasajja bamutaddeko amaanyi balemeddwa okumukwata oli yateerako ssente nagamba abeddala gavumenti teri kunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi naye akapapula kasita kafulumya olunaku lw'ejjo najja mukubiri kimu ne ngamba gwe yalagamba gavumenti teri mu kunoonya His Excellency Robert Kyagulanyi kati akapapula ako akalaga nti ayina emisango mu kooti mu Eastern Uganda mu Northern Uganda Western Uganda Central Uganda akapapula ako kategeeza ki kugamba etaze mukwata essimu yange naye nga bwe mukimanyi affe abaana abalabira ewala ebintu bimu ante tukyabibwanya obudde osegera kasita ffe tukulaba nga tuli ku mulamwa ffe tuyita wano gwe n'oyita eri okisegera ekintu omukujja atasera naye finally yavuddeyo nayogera ku biki ebibadde bimuluma mujjukire bulungi tino abadde amaze emyezi almost 3 nga tali ku internet abantu beebuuza omukujja atasera yalagawa baddamu ne bamukwata bamukuba amasasi n'afa oba yalagawa omukujja atasera yavuddeyo na breaking sense nagamba abadde ali mu kwejanjaba abasajja ba Alien Skin ekifaananyi ekyo kiri mu kubeera ng'olaba olabira ddala ntino bamulumba wali emakindi mu maaso ga poliisi ne basookera nga bamukuba era bamuyisa bubi ne police teyavaayo yadde nakatono obeera nga kola ki emutaasa naye akati saawa zineeno balumbye omukujja atasera abasajja abapice vibes abatali ba Alien Skin kati poliisi eraga ntino eyagala kubiyingiramu naye ebiseera ebyo bwe bakuira omukujja atasera maaso ga poliisi teri yakola ki teri yavaayo yadde n'omu nabeera nga amuyamba kitegeeza ki ntino Uganda oyinza okubeeramu mulimu obusosoze wali abasobola okukola biri walimu tasobola kukola biri walimu bakola bino kitegeeza ki tino ebyadala Uganda where it is going we don't know when about to leave in comment section olowooza we are heading a safer way or we are going to fall into a ditch bilango tukulebeze mu comment section batana subscribing nyongera okujjukiza haje haruna balinyo okulombirwa gwenda ngoleyo n'ebizibu namba zezira wesimbe yo 52 ne 552 ne 20 so mukubirako bano inbox ni WhatsApp naberanga akuyamba kale soko mulize tumale kuletire omukunja atasira n'abasajja be. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Uganda Police, good afternoon. Ensonga zange na buno obuvubuka obweyita bulijjo nti buniga mbadde nsaba mu buwombeefu first step aside nze musooke mu bundekeremu. Alien Skin we yannumba mu December ng'akafaananyi ako bulijjo abantu bakalaba naye nga tebamanyi what happened. Oguvubuka gwo we gwannumba nga biri ebivubuka ebimotoka 12 ne binkolako obulumbaganyi n'effujjo lyonna twali next to Uganda Police twali Kibuya okumpi n'ekatwe
saalabako poliisi ne saalabako musirikale n'omu yavaayo kuntaasa ku guvubuka guno nga gwagala okutwala almost okuntuga obutuzi. Kati nga we mwasirika nsaba musigale nga musirise. I kept quiet by then kubanga twali twolekera kadde ka kulonda ne ngamba we naatandika obbukuba omuntu kijja mwangwiro gambo bano tugenda mu kalulu ate mukunjaze mu bino. So nasirika kati nga namwe mwasirika nze mubundekere mbagamba always buno tebubangako buyaye tebubangako buniga bano bajja ne mission ya kwonoona ndongo gidestructing eggwewo. That's why olaba nakabasabulamu ennaku ziri 3-2 naye era obalaba abaagala osabula nze ate bali kumenya mayumba g'abantu bali kuba just lwaki mukuba abantu abatabiriimu ne mutakuba nze. Abayimbi abakabiwe bali abalina endongo ennungi n'amaloboozi amalungi endongo yaabwe tekyasobola kuyitawo kubanga okuyimba tekikyakola value. Kati abantu bali mu kwewaana nze nnina nnako nze nsobola okuba gundi nze nsobola. Lwaki abalwanyi tebagenda mu boxing ne bava mu ndongo? Oli wakeera nga yeewaanira nze ndi muli w'amayirungi ng'ayanyo. Lwaki abalina profession y'oggaaya amayirungi tebagenda ne bavuganya n'embuzi ne beegaaya ne baleka endongo? Olinaga nze nsamba nnyo nja basamba. Lwaki abalina profession y'okusamba tebava mu ndongo ne bagenda ne basamba ensamba ggere? That is my. So let me streamline this. I told you give me just 1 week. Akabira